Museveni ekyayagala si kuteesaganya naffe, ayagala just kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera. Harmonization kuteesaganya abantu abesimbyewo, tulina party led harmonization oba abakulembeze b'ekibiina, era president yavaayo obuvunaanyizibwa bwo n'abukwasa abamyuka be mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Muyunitinge abasibe okulwanira mu kkomera libeera bbula ly'amagezi. You need to unite. You have the same problem and you have the same solution. The rest are only details. Omukulembeze w'ekibiina ekya NUP omwagalwa w'abanje His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akyali ku bugenyi bwe wali eri munda mu ggwanga erya Canada. His Excellency yavuddeyo nagenda maaso n'okubeera nga atangaza ku nsonga nnyingi nnyo era nga wazza azoogera ng'akyali wano munda mu ggwanga erya Uganda. Okwogera bino byonna His Excellency yabadde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ekya NUP olumanyikiddwa nga the NUP Uganda Convention 2025 olwabadde luyindira mu ggwanga erya Canada mu kibuga ekimanyikiddwa nga diaspora. Tugenda kubeera nga tukuba tooki mu bigambo bya His Excellency mu ngeri y'emu atugenda kubeera nga tutunuulira ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya. Yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda okusituka okukwata enkasi olwo nno balwanirire era banunule eggwanga erya Uganda. Mu ngeri y'emu David Lewis Lubongoya teyalemye akubeera nga aseenya emitendera ekibiina ekya NUP gye kigenda okuyitamu nga kigaba kaadi ku mitendera egy'enjawulo kwabo bonna abanaakikwatira bendera mu kalulu ka bonna akabindabinda ak'omwaka 2026. David Lewis Lubongoya yavuddeyo n'ategeeza nti His Excellency ye kennyini alina n'akakiiko ke yateekawo nga konno mwana tu kanoonya akoteeka n'okubeera nga katabaganya abo bonna abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo. Kale nno atugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri y'emu. Olunaku olw'ejjo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye n'addamu n'alabikako eri Obuganda wakati nga omulangira amanyikiddwa nga Semakookiro agenda maaso n'okubeera nga atraininga Ssaabasajja Kabaka agenze maaso n'okubeera nga alabikako eri Obuganda ng'ate Semakookiro azannya akapiira. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira. Mukwano gwange mawulire si malungi ge tukedde okufuna enkya y'olunaku luno olwaleero. Eyo gy'olaba ye bbaasi y'essomero erimanyikiddwa nga Star Junior School erisangibwa e Makindye yasobodde okubeera nga egwa ku kabenje eri mu bitundu eby'Emityana. Kale nno era twagenze okubeera nga atuva mu kabenje kano nga abayizi abasoba mu 9 koteeka n'abayizi babiri bakakasiddwa okubanga kakati zembuyaga ezikaza engoye asonga ate abayizi 9 kakati nno mukwano gwange banyiga biwundu. Bayizi babadde basomero lya Star Junior School babadde bava kutuwa kulambula naye tebasobose kubeera nga batuuka waka bulungi. Baasi yagudde ne yeevulungula kakkana nga ebakosezza erina ne beerumiza. Byonna tugenda kubitunuulira olunaku luno olwaleero. Omukyalo oyo gw'olaba ku screen yo mawulire si malungi mukwano gwange agetugenda maaso n'okubeera nga tufuna. Omukyalo oyo ye Roda Nakibuuka Kalema Nsibirwa avudde mu bulamu bw'ensi enkya y'olunaku luno olwaleero. Ono nno yali mukyala we yaliko Katikkiro wa Buganda Martin Ruza Nsibirwa. Kale nno gutusingidde ddala. Tugenda kubeera nga tumanya ebimu ku ebyo ebintonotono ebimukwatako. Muzikirize nsooke nkole bwe nti then ate nkomewo tutanye ensonga zonna nga bwe zirabise olunaku olwaleero.
Alright, nkwebaza nnyo gwenna agenze maaso n'okubeera nga okyekumidde ku mukutu guno oli ku Down People Television DPTV Uganda gwenna nga otwegasseeko olunaku luno olwaleero angenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate gwe omukadde gwe tuzitambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like nga bulijjo saagala kubeera nga nkulisaayo Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator Luero's finest Mr Perfect mba nakalidde dadda nnyo okubeera nga nkutuusaako ensonga zonna nga bwe zirabise olunaku luno olwaleero asagala kubeera nga nkulisaayo wabula okulaga embeera nga bwe yabadde nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri baffe alabiseeko eri Obuganda wakati nga Semakookiro ate nno mwanattu agenda maaso n'okubeera nga akyanga endiba kansooke nkulage embeera nga bwe yabadde nga Ssaabasajja Kabaka akyaddeko ku kasaawe nga omulangira Semakookiro agenda maaso n'okubeera nga ate akyanga endiba kale katugende Alright, kale lyabadde essanyu jere nga Kabaka wa Buganda azzeemu nate nalabikako eri Obuganda nga wamulengera wali agwe balengeza bwe bagenda maaso n'okubeera nga abamulengeza embeera nga bwe yabadde etambula ku kisaawe awo nno nga tuvuddeko awo njagala nkutwale butereevu fenna tukimanyi ante His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akyali munda mu ggwanga erya Canada akyagenda maaso n'okubeera nga ayogera ku nsonga nyingi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenze maaso n'okubeera nga ayogera ebintu bingi nnyo nga wazze abyogera wano munda mu ggwanga erya Uganda babaddeyo ne press conference wali eri mu kibuga ekimanyikiddwako nga diaspora munda mu ggwanga erya Canada kansooke nkuwe embeera nga bwe yabadde nga His Excellency attaanya ensonga nyingi nnyo then ate nkomewo tujje tweyongereyo. Alright. Okay. Okola bitu gavumenti ya Museveni efubye nnyo okutukugira n'okutambula obutambuzi. Tesobola kutegeka nkuŋŋaana zaffe mu bantu okwetola eggwanga n'olumu batulumba ne ku kitebe we tubeera. Tebatukiriza kola bye tulina kukola ate nga tuli political party empandiise mu mateeka. So bye tukola tutubikola kubanga twagala ne kubanga batulemesa okutuuka mu bantu. Nene tusaba amagezi agafuna aba candidate. Singa tusobola tulina eddembe lyaffe okola bye tulina okukola n'okuteekateeka kamyufu twandikyagadde nnyo. Naye tutambula nga bwe tutambula kubanga batulemeseza ne constitution yaffe empya yali streamlining engeri gye tulina okufuna mu candidate bagilemesa. So tukola mu ngeri ya ekiriwo kimala enkoko y'ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Nirumanyi nti Museveni wanaavaako tujja kuba n'eddembe lyaffe. Twagala nnyo okubeera ne primaries zaffe okwetoola eggwanga kuba tulina membership nina okwetoola eggwanga. Ne buli bwe batulemesa nga tusala amagezi amalala. Wabaddewo akagenderezi k'amaanyi okukyayisa abantu okulonda n'obbamalamu amaanyi babyettange baveeko Museveni ayiteka bweweevu. Kyetwakiganyira tukunga abantu baffe bonna baveeyo massively bamurejectinge barejectinge n'abo bamutendeeta. Then ensi erebe esooka of course tukunga abantu baveeyo balonde naye bakome n'akalulu kaabwe. Bwe bamala okakuma then bagezaako okakyusa abantu bakalwanirire bo ng'abantu. Omanyi Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Bajja nga zekkapa naye ng'omanyi oba naawe omweteekereteekedde. So twagala Bannayuganda beeteeketeeke engeri gye tugenda mu kalulu kano. Ate twagala ogenda mu kalulu kano si gye singa Bannayuganda bokka naye ng'ensi yonna. Ensonga lwaki mulaba nti entambula diaspora yonna okugalvanizinga abantu wantu tufune attention yaabwe babibeereko nga nemegamba bugaze kasansirika yakasente tebakabba kwolulimi bakabba way before kulonda bakabba way after kulonda
okulaba nti batematema zi constituencies nezasanidde mu kizungu kyayita gerrymandering, okulaba nti Museveni atambula agaba sente z'omusolo, okulaba nti katagezaako okumakinga sure facilitating divisions okungi nnyo wakole ku groups obwenjawulo, byonna byonna agezaako okusabbatinga okusalawo kw'abantu. Twagala okwenganga mu 2026 era tulina okukkiriza tujja kusobola okumalako era tujja kusobola okuba pressuringa obuwanguzi bwaffe bulangirirwe nga bwina okubeera. Generally eyo gye bayita protest vote 2026. Tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi. No, Museveni njogera ye oyagalayo mmeka wayo mmeka ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kitwogera, we are open to dialogue, we are not open for sale. Kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna yonna ku nkyukakyuka, naye ate Museveni tukimekize clear. Benjogera mu lwatu benjogera ne mu kyama nti ffe kitwagala okuteesa naye kiri kimu, vaako otya tukubajjeeki oba tetukubajjeeki. Bannayuganda abaleke bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo. So yenzikiriza yaffe eyo yendowooza yaffe. Tuli part of National Consultative Forum, IPOD eri mu National Consultative Forum, naye era tebagenda kukozesa sente ziva mu parliament okutukyusa endowooza. Nfunye n'okweraliikira nti oyinza n'okumbuuza nti owaaye NUP mwe mulonda commissioner, naye kati commissioner gwe mwalonda kati aweereza gavumenti ekikoze otya? Amazima amatuufu nga tukozesa obuyinza bwatuweebwa tusindika abantu mu bifo. Abamu ne bakola bulungi ne batuweesa ekitiibwa ng'ebolaba Honorable Ssenyonyi, Boleti Namugga n'abalala. Ate abamu ne bataweereza bulungi. Ng'era bwe tudda maaso g'abantu bwe tusobola okusindika amaaso g'abantu ne babasalirawo oba babazaayo batababazaayo, naffe obuyinza bwe muba tumutuwadde ne tukole okusalawo. Era tusaba twesige tujja kukola okusalawo okutuufu. Naye nga bangi abakoze obulungi, bangi abakozeeko ate era bangi abalemereddwa. Ekyo nno kye kituwa okusalawo buvunaanyizibwa ki bwe tuba tunaabubawo. Okay, byebyo ebigambo bya His Excellency ngali wali eri munda mu ggwanga erya Canada. Ajukira nti olugendo luno kale nno lwategekeddwa obanga olukuŋŋaana luno alutegekeddwa okubeera nga lugenda kulungulula ennaku ziwerera ddala 3 era nga olunaku olwaleero lwe lunaku olwokusatu yasitula n'agenda ku lwokutaano yali gyali kale nno nti obala yagenda ku lwokutaano ku lwomukaaga then Sunday ng'era gyali ennaku 3 bwe zigenda okubeera nga ate zikomekerera. Kale no mu ngeri y'emu Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform ono nno nga yesimulala wabula ye musajja wa Kabaka Omunyolo David Lewis Lubongoya yasinzidde ku mukutu ogwa CBS FM n'avaayo n'ategeeza bannayuganda okusitukira wamu balwanirire era bakwate enkasi nga balwanirira eggwanga erya Uganda. Mu bigambo bya David Lewis Lubongoya ebirala bye yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga yategeezezza bannayuganda nti mu kalulu ka bonna akabindabinda ak'omwaka 2026 ketugendamu tetukagenda kubeera nga kangu kubanga nga bwe twagala okubanga tujjako omulabe n'omulabe naye agenda kubeera nga yeetegeekerera baleme kubeera nga tomujjako. Kakale nno David Lewis Lubongoya bagenze maaso n'okubeera nga bamubuuza kakati plan ki oba nteekateeka ki ennambulukufu gye mulina mmwe nga ekibiina ekya NUP gye mugenda okuyitamu nga mugaba kaadi z'ekibiina ekya NUP. David Lewis Lubongoya yevuddeyo n'ayanukula n'ategeeza titulina enteekateeka masavu merere lwansonga nti ne His Excellency ye kennyini alina enteekateeka gye yavaayo n'ateekawo akakiiko akake
akaliwo okubanga katabaganya bano abesimbye ku buli mutendera okubeera nga boogerezaganyamu bonga nabbo bokka na bokka balabe bayinza kusala batya entoto wakati mu kalulu kano ketugenda kale no kansooke nkuwe musajja wa kabaka omunyolo David Lewis Lubongoya nate ng'atanya ku nsonga eno ze bagenze maaso n'okubeera nga bamubuuza ez'enjawulo. Abantu bonna abakyali mu lwokano olw'emukono bajja kwebwa omukisa. Bwe tugenda ku ground ne tusanga nga ebyogerwa tebikosa process egenda maaso okuva ku tebikosa process kubanga akakiiko kano ketengeredde era kabeera eyo nga kakola temunalaba either Ssaabawandiisi oba deputy president oba president yenyini ng'agendayo nga bagamba mukole kino tubaleka ne bakola obuvunaanyizibwa bwabwe naye kyekugamba nti twateekawo enkola ya harmonization era ne tuyamba nnyo mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Lwaki twateekawo enkola togenda kwesanga oluusi nga mulina bakandidate 4-5 bona nga balungi naye beegwanyiza ekifo kyekimu. Kakati ekibiina kivayo ne kigamba manyiki nti bano abantu bwe baba 5-6 lwaki bona bwe baba balungi lwaki omutagenda kuba kansala oba oliayo gye bujja nafuuka speaker lwaki omulala tagenda ku LC5 chairperson so that tufuna abakulembeze abensa ku levels ez'enjawulo. Yes, bwema kubafiira ku kifo kyekimu. Yes, olina kyoyogedde bw'omwagala ku luno egguke kituzaayo ku 2021 ebyaliwo byonna musango namugutwala mu kooti namugujjayo okumulugunyako makuli mu lwatu. Bw'otunuulira emyaka ginene egiyise tewali nnyo kikyuse ku ebyo byemulugunyako neeyisa ebitongole ebyokwerinda otandikidde ng'ogamba tuyita mu kusoomozebwa okutali kwa bulijjo enkola y'amateeka tewali kiryawo kikyuse. Kiki ekyenjawulo kyemusuubira mu kulonda kuno? Ekyenjawulo kyetusuubira ku mulundi guno ye involvement y'abantu okwenyigiramu okusinga bwe bakola ku mulundi guli. Era tubebaza luli abantu bavaayo ne bateekawa ne balaga amaanyi ne balaga obwagazi ne bawagira nnyo naye tugamba nti bw'oba wakikola ku 10% kakati this time round kikole ku 100%. Bw'oba wakikola ku 80% juzawo oweze 100%. Lwaki tutambulira mu government fena gye tumanyi nti yanakyemalira amagye gakozesebwa obira bibadde bigenda mu maaso mu kulonda kwa NRM nga amagye agalibadde gali nani partisan nga tegenyigira mu byobufuzi by'ebibiina ebyenjawulo nga gegalamula bano gegasalawo nti mmwe muve mu layini yono mugende mu layini yoli obadde obiraba tugezaako era bw'olaba abantu abazizza empapula zaabwe kwenda kwesanga mu region zonna tulina abantu bangi tulina bacandidates mu buli district y'eggwanga lino abavuddeyo nga bagala kwesimba ku national unity platform. District ezisoba mu 10. Tulina district 16 mu Uganda era mu district ezo zonna genda kwesanga tubadde ne candidates tulina candidates eyo naye genda kwesanga era mu bitundu ebyo ng'abamu batandise dda okubatiisatiisa oli ateekayo ebipande ne babijjayo byonna ne bamusiba newe njogerera tulina abantu baffe 2 mu district y'Enwoya abali mu kkomera just mbwa basanze ba distributinga zino forms zaffe eza expression of interest. Tugezezaako kutambula mukulu sansa okimanyi twavayo ne tugamba tukole nationwide tour ne tutambula naye buli tukole activities 2 police ngewandike baluwa egamba kakati mukyadda mu kutambula kubanga mukoze processions naye bado kiraba mu bya NRM nga processions bakola processions buli wamu wona basalawo ne baziba amakubo olunaku lwonna enaku 2 ne bayisa ebivulu ne bakola ki naye ffe bwe tugezaako okutambula ne baleeta embeera n'olwekyo bwe tuba twogera ku nsonga zino tumanye environment gye tuoperatingiramu kyova olaba ku nsonga eyo yennyini ffe tugezaako twabagamba tutambula mu ngeri ya rubber style ekitegeeza oluusi omulabe aba tusuubira wano ne tuyitira awalala tulina abakulembeze baffe eyo newankubadde obuzibu obuliwo nti bakolera mu kutya kw'amaanyi nnyo kakati okuba nti wano for example mu Buganda olina media concentration emikutu gyonna gy'amawulire giri wano n'ebirala bwe bityo ate ne levels of consciousness abantu okumanya ensi bwetambula baccessing amawulire buli lunaku oba oliawo kibayamba okubeera nga basobola okulwana okusinga abali eyo kyova olaba bwe tuba tugezaako okufuna radio program nga Karamoji eyo tebasobola tukkiriza lwaki tebagala abantu abo abeeyo bamanye nti balina mu bwavu bungi nnyo tebagala bakimanye nti ebyobugaga byabwe byonna bibbibwa ne batafunamu bongabo kale akuddira mu bigambo otabiwoomya yadde n'akamu n'akeddagala n'akettondo yoyo abadde Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP omukulu amanyikiddwa nga David Lewis
Lubongoya. Kale no awo nno nga tuvuddeko awo mukwano gwange mawulire si malungi agetukedde nago enkya y'olunaku luno olwaleero lwansonga anti omukyalo ono gwogenda maaso n'okubeera nga wetegereza era nga wekkaanya. Omukyalo ono abadde amanyikiddwako nga erya Roda Kalema Nsibirwa. Ono nno enkya y'olunaku luno olwaleero atufunye amawulire nga galaga nti omukyalo ono essaawa zino nga mugenzi Roda Nakibuuka Kalema Nsibirwa afudde ekiro ekikeesezza olunaku luno olwaleero ku myaka egy'obukulu agibadde 96. Ono nno muwala we yaliko Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Martin Luther Nsibirwa. Ono nno bambi tasobodde kubeera nga simatuka olunaku luno olwaleero. Kale nno agutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka atukuumye bubi. Kale nno kugambye muwala we yaliko Katikkiro wa Buganda Martin Luther Nsibirwa. Kale nno bwatyo bwavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga tuvuddeko awo era amawulire amala getufuna essaawa zino mawulire si malungi mukwano gwange nga bwe weetegereza ebifaananyi ebyo accident zifuuse accident. Tubadde twasirikamuuko era emabegako eri gye twava baasi zaali ziyitiridde okubanga zigwa. Baasi zaali ziyitiridde okubeera nga zigwa wabula tugenze okukya olunaku luno olwaleero nate nga waliwo baasi endala eyeekulunguludde neyevuunikavuunika okakkana nga esobodde okuba nga ekosa abayizi abawererako ddala 9+ ababadde bava okulambula. Baasi eno gyogenda maaso n'okubanga olaba baasi eno agyogenda maaso n'okubanga olaba ebadde ya ssomero erimanyikiddwako nga junior school erisangibwa wano e Makindye. Kandukufunire abujjuvu nti okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubanga atufuna abayizi okuva ku ssomero erya The Star Junior School erisangibwa e Makindye 2 abafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo lw'Emityana. Baasi namba UAP 829U bwebadde etambula okuva okulambula bweremeredde omugoba waayo olwo nno negenda maaso n'okubeera nga yeerindiggula ennume y'ekigo. Olwo nno abayizi abasobera ddala mu 9 balumiziddwa bya nsusso ne baddusibwa mu malwaliro agali okumpi naye nga bo benkugambyeko abayizi 2 bakakasiddwa okuba nga bafiiridde mu kabenje kano. Kale nno laba bw'osindika ejjukira ng'abazadde omwana bw'akomawo ewaka nakugamba nti batusabye essente za ttuwa ate ez'ennaku zino zaakaweereege nnyo nnyini ddala. Amasomero gagenda maaso n'okubeera nga gaseerera ddala. Weetegereza essomero lino libadde lisangibwa wano mu Makindye division nti e Makindye amasomero gonna agasinga obungi almost eritambuza abaana ku ttuwa ku ssente entono weesanga nga ligenda kusitukira mu mitwalo nga 10 oba oliawo n'omusobyo kisinziira ku bifo bye babeera bagenzeemu. Kati omwana akomawo ewaka n'akusaba ssente ez'okubeera nga agenda okulambula za buseere wabula ate bagenze okubeera nga balambula bagenda okuweereza amawulire nti omwana gwe wasindise ku ttuwa okugenda maaso n'okubeera nga alambula ebintu eby'enjawulo ssaako n'okusoma ebintu eby'enjawulo ng'avudde ku ssomero agendeko eyo mu bifo eby'enjawulo okubeera nga asoma bwe bakubira essimu nti ate munnange tasobodde kubanga akomawo afiiridde mu kabenje akaguddewo. Kale nno tusaba famire z'abaana bano Omukama Katonda agende maaso n'okubeera nga abagumya kubanga tukitegeera nti akaseera kano ke muyitamu kakusoomoozebwa nnyo nnyini ddala wabula ate wali kyakola nnyini byonna yasalawo okubeera nga akuuma. Kale byebyo ebigudde ku ssomero erimanyikiddwa nga The Star Junior School erisangibwa e Makindye. Era ekira kyenyinza okubeera nga njogera ku baasi zino, baasi fena tukimanyi zidduka speed ye ate wali baasi ezigenda maaso n'okubeera nga zirambuza abaana nga fenna bye twayitamu gye twali tusomera eyo nga bwe mugendako ku trip oba muva ku mupiira
oba mugenda kulambula oba mugendako mu kifo kyonna as long as muvudde ku ssomero mutya n'okugamba driver yongeza omuliro. Driver nno naye ngera bw'omanyi ba driver naye nno mwana ttu n'ayongeza omuliro. Jjukira ffenna abaana nga obulamu bw'abaana bwe tuba tubutambuza tuba tetumanyi kikiyinza kutuukawo. Ffe tuba tumanyi obulamu tubukwasizza driver yagenda maaso n'okubeera nga kati yaba atutegeerera. Kale nno kibi nnyo nyini ddala. N'olw'emboozi eyo asigenda kubeera nga nsukkakaawo okuleka okusaba Omukama Katonda emyoyo ajja abagenzi agiramuze ekisa asonga ate agende maaso n'okubeera nga agumya famire z'abantu abo abaviiriddwako abantu baabwe n'abo abagudde ku bisago eby'amaanyi. Omukama Katonda agende maaso n'okubeera nga akkiriza abasuuse oba oliawo abasuuse baddemu batambuze obulamu bwabwe kubanga you never know bangi bayinza okuba nga bakutuse amagulu career zaabwe ebirooto byabadde nabyo bikomye lunaku lwa leero. Abalala bo basobodde okubeera nga bava mu bulamu bw'ensi so nga ate n'abalala bagudde ku accident eno tebagenda kubeera nga basigala kyekimu mu bulamu bwabwe. Kale nno anjagala kubeera nga nkwagaliza olunaku olulungi obadde mulabi mulungi nnyo okuviira ddala eri gye natandikidde n'okutuusa essaawa zino mwengenze okubeera nga maliriza video yange eno yonna kuno olwaleero. Mugani Kristo 56 official CEO Kalidalu content creator Luwero's finest mbaddewo nnyo okubanga ate tugonjoola ensonga zonna. Mubeere bulungi mweraba.